Enjaga inywa kakati nga bwe ndina sinyiga kati ondabye ndina mu kasinyiga nteeka mu mazzi mu RASTA nganze affe tetulya nnyama omuddo lwakubanga eryo ddagala oba oli kulya ddagala wagwan waliwo pharmaceutical yonna oba Johnson oba waki ezitakola njaga ezitateeka mu ddagala enjaga gwe bw'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti nno bakusedatinga baba bakusedatingira ki si njaga okiraba kankubuuze osomye bulungi nnyo ndowooza wasoma biology yo n'osoma ne agriculture kaakati enjaga mu botanical name bagiyita batya mu Lulatini sigimanyi cannabis sativa cannabis sativa kaakati ekintu ekigambo sativa kiraga sweet genda osomese ogugulinge cannabis sativa naye ekigambo sativa mu Lulatini sweet ngabwolaba ekiwooma okiraba nze yakola ebyo olwo Lulatini lw'abazungu si lwange okiwulidde ebya dreadlocks mbijjako naye tumalire ekyenjaga kyoba olaba pharmaceuticals zonna eza mu Europe eza wano mu Africa zonna enjaga eriddagala okujjako bw'oba ogikosezza bubi ekukosa kakati tulaba abamu nga balinga abagudde eddala kakati enjaga gy'ofuuwa bw'oba okikasizza n'ofuuwa seba omutwe gugenda nkugambye naye n'olwaleero luno manyi nti nno muno mu Uganda enjaga ewaffe ebugiso eyo nnyingi ddala ate bagitunda mu butunzi Kenya gw'ogirima oginywa sigirima okunywa mu mazzi inywa kakati nga bwe ndina sinyiga kati ondabye ndina mu kasinyiga nteeka mu mazzi kakati bwe nkugamba n'onywa kacyayi nga cyayi green ennaku zino mpulira bamuyita haboti kali ka chlorophyll ako konna wadde onywedde kamuyembe oba byonna tewali mutawaana gonna nawaana bamemba ba parliament bameka abanywa bayinza okujja wano ne bagamba nti naye ako kati bakanywa sebo njagala nkubuuza amajaani gano n'enjaga wali olabye properties za chlorophyll ezirimu gendo studying eziri mu majaani getunywa ne mu njaga zetunywa okiraba ojja kuzizuula muli baana bato mukolenge research kibeera kirungi naye kyenjagala nnyo to warn you enjaga yokasizza dry yonna gyosanganga nkalu n'ogiteeka mu gundi n'oginywa n'ogifuuwa smoke eyo eba ekumazeewo era mbalabula barasita bannange eyo temugendangayo ogwo gubeera emisokoto egyo eyo eba ekumazeewo n'omutwe ojja kukuba ddalu okiwulidde naye enjaga gy'onywedde mu caayi green eringa amajaani green tea eringa amajaani eyo terina busobozi kibi kyonna wadde nakati nkugambye genda ewammwe mu kyalo ogifune okiteeke mu mazzi gano hot water onywa ojja kulaba enjaga treating over 400 ailments mu mubiri gwo 400 ailments ate eyo yokka yeri habo zezisinga tolaba ennaku zino kati abannayuganda be basinga okukola habo abachina bajja wano ne habo nze ntambudde China bw'otuuka mu hoteli tebakuwa majaani gana dry bakuwa buno bulifu bw'amajaani obukoola bwennyini n'oteekamu buli kibuga kyonna gy'ogenda China green chlorophyll eyo yekukola obulungi kaakati abazungu bazibu nnyo baani abatandika okusuubuula enjaga eno enkalu dry Bangereza nga bagitunda wa China India n'ensi endala kaakati nga besi yabwe eri mu Hong Kong omwaka 1800 ngambye 1840 abachina ne bagamba mutuseka abantu baffe abantu bonna kati bagwa ddalu tukoze tutya naye Abangereza ne balemerako ne bagenda mu lutalo gye bayita opium war genda ogugolinge ojja kulaba opium war 1840 to 42 emyaka ebiri wali mu Hong Kong era ne Hong Kong bakyakiganirako abazungu abo lwakubanga bali basuubuzi b'enjaga
kyova olaba ensi negamba enjaga y'okufuuwa emisokoto si nnungi era giveeko baana bange barasta bange tokolangako ekyo naye bw'oba green eyo nnyo bunyweyo ddagala